Ebuddu gye twakulira buli nkuba lwe yatonyanga batugamba ng'ekintu kimu nti awagwa enkuba wasaana sooli. Ekyo nno Isaac ngambye nti awagwa ekku, bagamba awagwa ekku tiwabula bulondererwa, naye awagwa enkuba wasaana sooli. Kyategeeza nga ki? Kubanga baali balimi nti enkuba bw'eba etonnye weetegekere okusiga, si kusiga kasooli kwokka naye okusiga kwonna okwebyo ate by'olikungula olyeko oggyemu n'akasente. Mu Kampala n'emiriraano yasuze effudemba ekedde etonya mu bitundu eby'enjawulo. Neffe tubagamba ntusanyuse okubasisinkana. Robert Mutebi nannyini field gemanya agange. Ebeera Unveiled Experience, programu gye tutambuza eggwanga Uganda n'ebweru waalyo nga tukulaga embeera bannayuganda mwe bayita. Olunaku lwabadde lwakuna ku ggwe atulaba, olunaku lwabadde lwakuna olwa wiiki ewedde, atulina emboozi gye twabalaze ey'abannayuganda abagenda mu maaso n'okukaaba amaziga kaakati agajjulujjulu nga bagamba nti bannayuganda bannaabwe mu kampuni emu bagenze mu maaso n'okuba nga babanyagako ssente bo ze bagamba eziri mu buwombi. Amazima nabalezeebazeemu n'empandiikako ne kumanya amatonotono nga bwe naagalaba na buli omu ssente ze bamuggyako nga bwe munaabirabaawo nga enamba saagimazeeyo naye ng'olaba be nawandiiseeko babadde nga mu 10 nga bali mu bukadde 250 n'omusobyo. Abo nno bonna bagenda mu maaso n'okuba nga babafera ne bannaabwe abalala. Ssente ezo bazeetwaliranga cash nga babagambye babatwala mu ggwanga erya Ireland mu kibuga Dublin nga bagenda kukola emirimu egy'enjawulo. Amazima gali nti nejjotasuubira nti gikolebwa bannayuganda oba abaddugavu mu mawanga ag'abazungu. Olunaku olwaleero nsazeewo nkyalireko muganda wange Bakaluba. Haji Bakaluba alina ebintu bingi byakola si mu Uganda mukka naye n'ebweru waayo. Ekisooka muleetedde mu bitinga bina, muleese mu kitinga ekya munnayuganda yali abaddeko oba abeerako oba awangaaliddeko mu mawanga g'abazungu agatali g'Abawalabu. Kino nkiddamu agatali g'Abawalabu, United Kingdom, Bungereza. Kitegeeza nti bwe ndeeta Ireland ebyayo abimanyi, wadde si Northern Ireland egweri mu UK naye abaabitegeera. Ekiti ekyokubiri ye munnayuganda alina obwongo obukusomesa eyo yonna gy'otudde n'omanya nti kino kisoboka na kino ate kisoboka. Sijja muyita inspiration speaker, nedda, byakola bisinga ku ekyo. Ekyokusatu ye munnayuganda akwata ssente z'abannayuganda abali mu mawanga ago ag'ebweru n'abateerawo ebintu wano nga tababbye wadde 10, ng'ensi erowooza nti bw'oweereza ssente eno okubako kye bakukolera bwe liba ttaka oba nnyumba bajja kukolaga ennyumba ya gundi wano osange nga teri kiriwo kuba tubirabye nnyo kumwe abatulaba tubibalaze. Ekiti ekyokuna ye munnayuganda asomye embeera z'abannayuganda banne n'azikugukamu. Haji tusanze okusinkana, tuli butereevu ku Salt TV ebeera Unveiled Experience. Ebimu mbyanjudde naye ate ebitibwa biyinza okuba bisikuka ku ebyo. Babuuzeeko. Abalabi baffe abalungi, nsanyuse nnyo okubanga ndi nammwe olwaleero ne neebaza ne Salt TV okubanga empadde omukisa okubanga nze ali ku screen olwaleero. Ebitiibwa bampadde bingi biyinza okunsukkako naye kambikkirize. Ndabika mbadde sibimanyi ebimu naye nga bwe mbiwulidde alabika yenze. Kiriwa kyennimbi? Owayi mulimu engeri gy'okisiiza akazigo n'entandika okutya. Naye nga sirembye. Mulimu abantu bengenda n'entambuliramu. N'obaako ky'okwanaga aja n'omugaji naga gwe weemanyi. Wabeerawo kakamera awo obadde otya. Kati ye akujjukiza nti owaayo olina ky'oli gwe ky'otakola ki? Ky'otamanyi. Kati osanga naawe otambulidde mu buufu obwo naye nja kukisiima. Actually nabaddeko mu ofiisi ya mukama wange eggulo nabano ba Yasiini nga tuva ku misinde gya Kabaka n'abagamba ebintu bingi ebinkwatako bo be nabadde nabo nga nange ate ebimu nabadde sibyemanyi okusinziira ku buweereza bwange n'obukozi bwange.
so abantu ababeera eno batulaba nnyo ate ffe okusinga ffe kituufu neyanziza nnyo kankitwale bwentyo nsanyuse nnyo okubeera nammwe olwaleero ensonga zoŋŋambye zanaamiriza naye ate okusinziira nga bwe mmanyi munnayuganda ekyo tekikyankanga wano e Uganda omuntu akoze obukujjukujju ku munne ye mugezi gwe omuntu asaavinga n'osaavinga mu mazima wano tebakulabangamuko ng'omuntu ategeera ate ekyo kyekibeera kireeterawo abantu njagala kano kanootinge bulungi bwe nali nva e Bulaaya nga naakajja kuno nga nina amateeka bwe ngamanyi era mmanyi bwe galina okutambula naye natuukako ekiseera nga nze ŋŋamba omuntu avudde e Bulaaya kikyalina okukola okugeza singa e Bungereza omusirikale akuyimiriza omanya bumanya kye yeetaaga omanya alina engeri gyagenda okikolosi kyekinga tekimwetaaga na kuwoggana kuba system eri straight forward kati bwonnajja wano e Uganda nina gwe nali naye yali avudde Bungereza ne bamusaba permit etwaliyisa driving license n'agijjayo ne bayitewoloola emmotoka ne bakola ki tuli mu bwangu kakati ono nga bwambuuza what's happening kino ekiri ng'alaba omusajja bw'ayogera muleka n'asooka asoma rights zaawo tugenda waisi wasting our time ezeeri nga yalaba buli kimu akikola ki akirina nze ngeyeetooloola already mmanyi kyakola ki kyayagala kati bw'amaliza bw'ati n'akugamba okay my friend so now what's happening aleka tebakyalina nsonyi n'ayogera kyayogera nga mu butuufu abadde ku mmotoka talina kikyamu kyagisanzeeko naye ng'enniya ye emanyi kikyalina okukola ki kakati ono n'awuggana okugira bwati nayegira bwoti ofunayo 5 n'okola ki nozimuwa kati n'agendanga gwe kyokoze kyekitandika okwonoona sisitimu yonna ne mugamba wano mindset okugikyusa lugenda kubeera lutalo okutandika okunnyonnyola abantu omu ku omu kati gwe ojja ng'oli pure n'osanga abantu nga baavunda dda bo bennyini ne batandika okulowoozesa nti gwe akola ekituufu gwe mulalu bano abakola kino bayita abagezigezi kati ogenda okwekanga omusajja akumalidde obudde olina ebibyo byogenda okukola bwotujja bwoti afende oli otya ng'omuwa 15 ng'okola ki ng'otambula ne bw'oba tolina nsonyi gwe ng'oyagala okumanya nti n'ensi yayinooneka genda mu bifo ebirina okubeeramu security oyingire kwata bukwasi 15 oyingire ng'osekereza bwoti asikali omugabo waayo oli oti akasana okalengedde oh my friend tagenda kuggula luggi naye ng'ekintu ky'ogenda okuyingiramu ne kye baamuteekawo okubanga akuuma kiri mu biliyoni za ssente kutegeera ntegeera yaki kakati n'ogamba oli abadde agenda okuyisaawo ekintu ekigenda okukola obulabe ku kizimbe kino tasobola kiyisaawo nga yategedde nti gwe nsobola okukukyusa tuning lwa 15 kati ebintu byonna bikolebwa naye nkusaba okkirize nga tetunnaba kulandaga nga kaliko oyogedde nti yasoma bannayuganda entegeera yaffe yetutuusizza we tuli kale abo bwe baba nga baakutte ssente z'abantu ne bazitwala nga bw'okinnyonnyodde nze nkugale tekinneewuunyisa naye kambuulire munnayuganda yenna ndaba baakutunza ekifaananyi ekikyamu nti singa oba okoze obukujjukujju gwabeera omugezi wano abaana bagenda e Japan mu myaka gy'ekyenda ne bakola ssente simanyi obujjugo olina abantu bonna be wamanyako abaakola e Japan nga basuubula sipeya bamutwala mu ndeeba waliwo awo regimu y'abaana abaafuna ku ssente n'ekisekeyo okugira abaana baavaawo baava Japan kati bali abasajja balina sisitimu yaabwe nti bwe bakumanya ng'ogenza okukima ebintu nga batandika okukola ki okuweereza munnayuganda basooka muwa konteyina emu ne bamuzzaako ey'okubiri wezaaweza 3 n'abalamu amagoba ge yagenda ng'alyako n'agamba ate ey'okunamba nkima yaki senga ŋŋenda ne kapito owe3 okusinga buli bukomishoni bwe ŋŋenda okulyako bagenda kunzijawa bwe yagenda n'ajja kuno n'azimba amayumba ge n'abeera bulungi naye n'atamanya nti alina abalala be yakola ki be yayinoonera era mu kuboonoonera tebaddangamu kukola nakati
abo twabawaana nti baali bagezi. Omuntu omu osetinga kye bayita president, oteekawo enkola emanyisa abalala ebatwala mu maaso oba neebazza emabega. Kati ffe tubadde wano emyezi ng'ebiri emabega, abaana baava wano ne bagenda e Saudi Arabia. Bwe baali bayingira, oli yatuuka n'agamba ngenda kukola umura, ngenda gino emikolo egyaffe egy'ekisiraamu, naye nga n'obusiraamu teyali musiraamu, naye ng'ekimututteyo kyali ki? Kuyingiza njaga. Muwala Sharon sina wa ddiini y'abusiraamu, naye baamukwata ku kisaawe. Leero munnayuganda bw'atuuka basooka kumuzza wali embwa ne zimuwunyako. Olwa Sharon gwe wase kati gwe wayinoonya ekyaki ekyabalala. Singa abantu baali bamanyi obulungi obuli mu kigambo bwesigwa, baali tegedde. Naye ekibi kyaffe tetwagala kusoma. Genda osome akatabo k'omugenzi BMK. Genda osome ku basajja bonna abakoze wano ssente, owulire ekigambo kye basiiba boogera buli ddakiika. Obuki? Tebasobola kubanga bakiteekamu for decoration. Oli mutuufu. Mukulu Robert, buli muntu lwakukwasa ssente manya nti naakuteesa ku interview. Naye abantu abasinga bonna interview eyo bagikola ki? Bagigwa. Nze ng'oyagala nneme kusaba ssente, kwata ssente zo zinterese. Mu nkola entuufu sirina kukola ki? Kusaba ssente, kubanga kijjawo buli obwesigo bw'onaagamba nti kanterese omuntu ze. Lwaki obadde tuzinsaba luli? Bw'ombanga mmaze ozikwata oba ommaze okunzijjako obwannannyini, kati kitegeeza onzigyeko ebbeetu lyange okugaana, kuba olwedde ozikola ki? Kuba olwedde ozirina. Kati mu nsa yange ngamba sijja zikola ki? Sijja zimusaba, kubanga muggyeko liri ebbeetu ayinza ompa okumpa olw'okuba atya okuswala, talina kyagenda kwekwasa, naye nga tazimpadde mu mutima muki mulungi. Kati awo ensa evaamu. Kati munnayuganda bw'akwata ssente, ekiba kifuusa agamba ebyerinnya bijja kujja luvannyuma. But in the world of business, character, ensi y'ebya bizinensi, okumanya nkolagana naani kyekituweesa ssente. Gwe bw'ogenda ku mikutu wano n'ogenda n'oga nti ngula eddakiika ngenze ku MTN Airtel oba zonna empuliziganya nga bw'ozimanyi, ngula minutes. Bw'omala okugula minutes oddayo n'ocekinga olabe waba zikuwadde. Waba kuwadde kale tugambe oguze 2,000, oddayo ocekinga oba ddala bateeseeko 2,000. N'ekirala ate oleesa ensonga entuufu naawe wennyini. Sijja kumenya kampuni, naye kati waliwo n'abazitema nga tonnakoyesaako na haafu, ate nga n'ekiseera kyazo kikyaliyo nga kiwanvu. Kaakati we bazitema ogenda kuddamu obawe oba ogenda kugenda ku muntu mulala? Of course ogenda kugenda ku muntu mulala. Era oli amanya naga ku mukugundi kuno toteekako ssente zange, kuba obakola ki? Ogenda kuba obategeera. Bw'oseetinga mu bizinensi abantu ne bakumanya nti nno omuntu ono kyayogera kyagenda okubeera, kigenda kuwa bizinensi gwe nga tekikwetaagisa kunoonya bantu, kuba wano e Uganda ekintu ekyebbula bwe bwesigwa. Haji ekyobwesigwa okyogeddeko nnyo, ate kikulu nnyo. Nina ekintu kye nanoonyerezaako n'ate nga kituufu. Okimanyi nti bannayuganda bamufuna, sijagamba bamufuna mpula kwabo mulimu n'abalina ku ssente. Mu Uganda muyinza okubaamu ebitundu ebiwera ku 20 ku buli 100 eby'Abannayuganda aba defaultinze ssente zino zebabateera zebeewolera ku ssimu, nti bano yeewoleddeko ku Airtel, yeewoledde ku MTN. Wali okizudde nti okubira omuntu essimu n'omugamba nkuweereza emitwalo 10 n'agato giteeka ku eyo ennamba? Ate no muveeko wabaga akwabuyi yennyini yakusooka neruba lwaki tonsasula ssente zange, twakolagana wano naye temube basasuzi waba otya omukawo wayi tofaayo ssente mbadde ngenda kukubya naye zino nzikola ki? Nzirina kanzikuta naye toteeka kuno teeka kuyago n'omugayi toteeka kuno gwe mwennyini nnyini gwasoose okuwoggana nti tokola ki?
tosasula okitegedde nti obutasasula bubi ate bw'omaliriza n'ogamba tonteekera kweno lwansonga nti bakola ki kwegamba gwe oyagala bakusasule naye ate bwe kituuka kusasula omulala tokiraba nti no kirimu omuzinzi ate n'ekirala bwe tudda ku keesi y'abano abantu bw'obadde oyogerako bebanyaze ekyo kyo kankigaziye omukulu Robert nze njagala nnyo omuntu ayingira edduniya eno ng'atandise okwekkiririzaamu nti asobola okulowooza ate buli kimu kyonna asobola okukitegeera mulimu ebintu nga biri very open to the public to know naye abantu tebekkiririzaamu nti bisobola okubeerayo ne bagenda ne babisoma ne babikola ki ne babitegeera era obutategeera obwo bwe bukwata abantu ne babawuddiisa babanga be bakutteko emmandwa omuntu n'akwata ssente ze bw'atyo omanyi omuntu ng'anaakufera bw'omuwa ssente omuzimu gulinga ogw'okutegeera nti nno bakufeze gukuvaako ng'omaze zimuwa ozuukuka luvannyuma naye bw'oba wano alina engeri gy'akukwata n'akukuba bano biiti ng'okutwaliza ogenda okwekanga ng'ekintu kyakoze eki kyayabise kubanga Haji okumanya ekyo kyogera kituufu bagugolinga okunoonya kampuni zebagamba zebakolagana nabo zisista gundi ezo abapatenazi baabwe ebweru ne basanga nga babiggalawo dda naye still onabagamba bagiggalawo naye kaakati basobola kwegamba nga buli step kubatuuka balina engeri gye basiiga akazigo n'owulira nga ddala tosobola kukola ki omuntu ayogera ate ng'ayogera n'okubadala akola ki abadalirira ngenda kutegeeza ngenda okunyonyola lwaki abo kye baali bakola tekiriiyo naye kansooke nkunyumizeemu ka story nali nzimba mu mwaka 2022 nali nzimbaawo Kyanja kaakati abavubuka ne bansportinga nti nalina ssente ngenda kugezaako nnyo okukanguye kano tuddeyo tumalirize story kaakati mba ndi awo nga bajja eyasooka nga ŋŋamba Haji mbadde njagala kugulako nnyumba nga mugamba ze nnina wali naye nzitunda $5 million olwo nawe yansanga we nali nzimba otutudde awo nga kale nja kudda kakati mukudda ngenda okulaba tali progressive nga ŋŋamba onaanaaba atya nga nsiriikirira bwe yadda ngamba Haji tukizudde tubadde tukugoberera nnyo tugenza okulaba oli musajja mulungi nnyo enkola gy'okolamu ebintu naye katukubuulira amatuufu konza amatuufu gegaluwa ono muganda wange ondaba gwendi naye yali driver eye Sudaani kakati olutalo bwe lwagenda ne lutandika wano balina ssente za UN ze baali bakoze eki ze baali baleese kati bwe bazireeta amasasi bwe gaakuba ennyo nga mukama wa mugambe emmotoka tugiyingize mu kikomera wano bwe yajjamu ebibokisi bye ebya ssente ng'ono naawe amugamba naawe genda okole ki weekubeko enfuufu kati alina ssente empitirivu nnyo naye engeri gye tutandika okuzimba wano yetukoze eki yetulemesezza nambagamba abange mwagala kukola ki nti twagala kuzimba nambagamba munneesize mutya ati gwe kati oli already established nambaga kale bwe munaaba mwagala kuzimba nze muleeta ssente nyingira mu contract ya kukola ki yakuzimba kanaye nga banga naye omanyi ssente ze tulina ziriko busitampu ezo busitampu olabika walugwamuka banange bangiyako olwakuba sayina ssente zeetaaga obusiimuulako weebale kakati okubusiimuulako bantutte bampise ngenze egundi ku Serena Kigo balina n'omuzungu waabwe bamuleeza kandi omuzungu alaga nti bagenda kubujjako be bakola mu UN nga mugaana ye gogambye mulina miliyoni za mwezi 3 ono yeetaaga emitwalo emeka 10 okukola kyokoze nga mugaana ye lwaki temukwata ku buli obusatu ne mumuwaako 10 kuba ye akadagala already akakola ki akalina ayozeeko ku 10 lye lwaki musooka omuwennamu kati nga tekikola ki tekingattira ng'agiraba oti kakati ziri eziba zigizeeko siriyo namba baba zimanyi bano nja kale tujja kuddamu twogere bwe navuga emmotoka yange mu butuufu nga ndaba tekikola ki tekigatta kati nga bakuba oli ayagala oteeka essente mu kati nga baga tulinde tufunyeewo 6 bakulaga 6 kati twagala 4 kati tubuzaako 2 kintu tugenda kikutula kati omulimu guba munene
naye kana akatono akasigaddeyo ke baba akukimyeko buli muntu yenna akusembereranga ng'olina kumala kumusasula ayonka delivering be very cautious era nagenda okuwunziikirira bw'ati kati kye namukola ngenda kumaliriza njagala tudde ku program kye namukola ng'aleeta emmotoka yali yajja n'ekibokisi kiramba bwe yasitula bw'ati ng'ayagala okundaga nti sente ezo balina n'ennoni gye bayiwamu okuzipreservinga zireme kuwumba kakati bwaggulawo bw'ati ekibokisi ennoni eyo erina engeri gyekuyingiramu n'okolola kakati banguya mangu bw'otulamu bw'oti n'okola ki n'okotyonkoka n'ovaayo ye n'akola ki n'abikka kati bwe yagira bw'ati n'asikamu kaasise n'akakwata n'akoozaako wano bw'ati bwe yakola kano kanaakola nti akampanga omwana yali awo musanti ati nga muga akacekinga ng'akacenga ngala sente nga mugazitwale ng'omutima gwange olwo gwabuuse dda ngambaga naye waliwo kakemika akala ke baleese wano mumpeyo obupapula bubiri tulabe obwo bunaakola muleete n'akammwe tugezese obudagala ng'agenda akampa n'akadagala ngamba twala endala ezi bibiri ngambagamba waliwo benjogedde nabo Dubai tukyagezaako okola kati bagenda okulaba buli wempita mbayite 10 oba bibiri kati olw'ensonga nti bamanyi nti nina ssente balowooza omulimu nkyagukola ki kumbe embaloga kubalaga nti nno mwazze kunziba naye kangende mbakutula 10 kino paka lwe tunabakola ki 10 nga gwe kye bakuwa kiramu nga kiramu naye ng'eziriba era n'akantu kaba kabeera kayozaako ngenda okubamaliriza nabalyamu bina abo ne bafubutuka naye nga bakusportinze baba tebavaawo kakati oli ngenda okulaba nga ajjanga agamba twagala zina apartment nalina era nali nzitunda kati we bagenda okujja oli yajjira mu Range Rover yazivuga najjanga ateeseko mask kati waja no simanyi wa first family era babadde bali busy nnyo kakati wali akaluwa akabaddemu embiranye akasodo ne gundi oba ojjukira ku story ne mwala wa minister kuteesa kakati oli yajja agesuutinze bw'ati n'okumusemera yankola bukozi bw'ati nga abasajja ba first family nga kakati nga baŋŋamba nti oyagala sente mmeka ngambagamba ekizimbe kyali kinene nga mumpamu sente wano obumbi nga 3 mbanvaawo nenga ne bagamba bali bana abasajja balina sente kamugambe miliyoni ya dola kawumbi kamu ne miliyoni 6 n'okusoba fe tujja kugira kati ono ye valiwawe yagenda okukiyisaawo kati bantegaani valiwa kati oli okuwa sente si kizibu naye kati valiwa gwe alina okukakasa omulimu yalina okugamba nti ezo ziri worth it omanyi omulimu ng'obadde oyagala obuwumbi 3 oli n'akuteekeramu miliyoni 6 kati bw'akuteekeramu 6 agamba nze ntemera butemezi miliyoni zange 6 okitegeera kakati omulimu gwonna guba gukimye 6 eryo kakati nga bakola agreement bwe bazimpeereza ali bize nnyo agambye agenda kujja omulimu gugenda kuggwa lwakumeka lwakuna naye sente zaffe tuteme nti omugagga bw'anaasasula nga nkola ki kino kiri under the table mwe mufuna sente muddamu okulabika nga baagala obawenka nga tebannakuwa ziri mwe batadde n'olukaaga weebale kati olaba omuntu akuteekedde olabira ddala ne kuziriza wabagamba oba ofunako naye ate bw'oyongeramu 6 wategedde dda kati olwo ng'omulimu gwonna gusika ki nange sente ezo nga nnyingi naye mmwe olwo abaako n'omulala akuba naye abutafaayo naawe sente basabye nnyingi gwe muwe miliyoni 4 okimalirize olwo akutwala bw'atyo kati bw'omala omuwaagaana abagamba omugagga yaguze walala zino zabadde mu agreement nga tezirimu olwo ng'okoze nti bateekamu amaanyi mangi nnyo mu kubba okusinga okukola kati munnayuganda yenna ali eyo atulaba ekintu kino ekyokufera tekinikali okiraba nti oli omwangu bw'obeera mwangu nnyo nga teweefumitiriza akwekisayitinga naki kyogenda kufuna ate tebakuweeza balina engeri gye bakubakuba mu bwangu tolina kugamba kuba nnyumba yo tolina kubibuulira abantu bangi kati buli lwe bakugaana obibuulira abantu abangi ogaana okubuulira agenda okukubuusa
bwe batyo baba bannayuganda ne batwalako ebizimbe. Okiyingiramu tugenda kuleeta golodi tugenda omulimu gwonna ogutali mu contract gwolabira ddala nga teguli valid oli akuseetinga n'akubba nga tolina gy'ogenda kuwaaba. Era kati gwe bamala kubba n'olabira ddala n'ogaa naye nali ndowooza ki. Nina bangi benkoze mu bivumbuddwa. Oli ne bakujja ne bakutunza amakaago. N'ozikwata nako ssente bwoti. Ne bakugamba nti tugende ku lusozi egindi bajjajja zino beetaaga ozikola ki. Ne bakuleetera bikeesi ebirimu buddoola. Toddamu kuba okategeddako we bakutwala kati bannayo we bamala ozikutwalako n'olyoka osisimuka. Naye mu kyonna nze omuntu yenna gwe naaligambe wano bw'oba okola weewalenga nnyo omuntu asooka okugamba nti leeta. Leeta akubalira ekinene naye ng'akugamba sooka oleeteyo kano akatono kaabakimi. Abatakimi ekinene. Abatakimi ekinene kibeera kifaananyi kikusiiga kazigo. Gwe okyamuukirire kuba kati nze wali olaba mathematics wange wamukubya amangu olukaaga okimanyi nti nno mbandidde miliyoni 5 omwana okusinzira ku kikye nabalirira. Yali ayagala 10%. Ayagaddeko 10% nze nkite nkuleke gwe ogenda okole sente zo nga naawe oduma. Ekisa naye aba akijjeewe. Ati bali bagagga balina sente nnyingi nnyo tebazeeguya kati ffe tuli eno tuli mu kuyiriba nze bwompa 3 bwompa 5 mba nkoze naye naawe mba nkwagaliza. Naye nga bajjidda mu Range Rover. Byonna baba kuseetinze ate omuntu era anaakufeera already obeeramu n'owuwo abawa information era namulina nga ne ku saiti yange akeerawo ne tutuula ne tunyumya kati nga ye yaddayo n'ababuulira nti nno kati omugagga atuuse ku kino. Mulayika mumufumbya ayengedde era nga yababuulira n'obabulya kano yakeekengeddemu naye byonna yabyogeranga ndi nti nga ndi nti ne munyumya gwe ye naakusika eriyo timing agikyusa naawe ogikyusa. Sente ey'omu bwangu abantu bagyekengere ey'omu bwangu kaakati wano obadde ombuuza ku ky'abantu abagende bonna benjogerako bababa kumpi myezi 2 egyo babakwata mu myezi 2 ogenda nondeetera busitole engeri gye nakoowa ekigambo bubbi sigenda kubuulira bingi nnyo okunyumiza kati ekyo nali victim nalozaako naye bakubako abagezi bababba wano mangi ekyali wajjala yatunda kumpa atuuka ku lusebe lwanju nga nwanirira kugenda bweru naye nga bw'asala bw'ati bupoloti nga babutunda na miliyoni 2 ebiseera ebyo naye oyingira 9,200 ezo sente zaalinga nga bwe bazikwata abaana waliwo omwana eyatuyiribako mu kibuga awo n'akwata ne pasipooti yaffe n'agituddiza n'agikomyawo ng'akonyeemu ka sitampu ako bakayitanga reject n'akateeka mu kyokka mwennyini yakupangira omulala ate asobola okukoozaamu. Bwe bamala ziri bakulaba okyalinamu endala n'akugamba tubadde tugenda mu gurupu ya agriculture kati eyo enamba yasusse obungi waliwo endala eya ministry bweti naye waliwo gwe tusobola okuwa emitwalo 15 n'akozaamu naye emitwalo 15 ebiseera ebyo kituufu n'akwatako n'akakola ki n'akakuteekako. Nze waliwo neyanguzaako tiketi ye British Airways twagigula miliyoni 1,000,000 ebiseera ebyo naye omwana yatwala pasipooti yaffe era kugitesi nina ebimu byesitajja kuyingiramu olwa public naye twali awo bayitawo oba baali bagiyita Capital Pub Nakasero nga njogera naye erinnya ngezaako okulijjukira naye namukubira essimu ebiseera ebyo nga n'essimu tukyalina za seroteero kati muganda wange yali agenze e Bulaaya yagindekera nemukubira nga mubuuza gwa waali nga amapasipooti agikolako jjukira ne tiketi twamaze dde ogikola ki ngenda okumutunuulira nga yaŋŋamba ali mukono okugenda okumutunuulira nga ali across the road Capital Pub manyiwo waliwo abagezi kati bwe nsala bwe nti saamujja ku ssimu ne mmutuukako emabega ne mmukwata bwe nti ne mmugamba oba bali bamuyita Ronald ne mmugamba mpa pasipooti yange kati mu kumukwata ngenda okugiraba yali agikoze eki yali agiteese wano kumba alina banne abamwetoolodde mu kumusika bwe nti bankwata bukwasi ku ttaka
ne basooka bankuba engwala kati bwadduka bwati Capital Pub mwalimu olukuubo kati bwenziruka mu lukuubo bava eno n'abalanga bava eno kumbe yali muntu waawa akakuuba waawo basooka nga sikayingiranga namu ne banninnyira wakati awo naye ng'oli ava gyavudde bwati najja n'akulinnya biveemu naawe diruwebeekanye kite kiveemu naye nga nze gwe bakuba nze yali nannyini ki nanyini passport nali nannyini passport ate babeera smart bwe baamala okunkuba mwalimu ebisooto-sooto obugundigundi obwo bwe walaba bwakukusanga amazzi bwe baamala okunzigunda agakonde gange ne nzikirira emmanga Nakasero ku muzikiti ne naaba nali nyambadde kasirivuleesi kange munda ke nakozesa esaati ne njijjamu awo ne njikunya ku mazzi g'omuzikiti maliriza Robert ne neewaka mu muzikiti nga simanyi kiddako kuba ssente ze nali nkozesezza omanyi mukaddewo ng'atunze poloti kituufu nga mubadde ddala ku mujjaasa asembayo naye kati ng'okakasiza nti baababba zonna nga zifudde ng'okakasiza nti baababba kati saga ze nayitamu kuba napanga okugenda ebweru okumala emyaka 2 kitundu nakakasa ekisembayo teri muntu akusabira visa teri muntu akusabira visa abeera paperwork atabeera akate garanti omuntu mugambe akugamba nti no ngenda neetaaga visiti ensonga egenda kutambula bweti ne bweti oba tulina ekibinja kyaffe tugenda kutambula as a group tugenda kubayamba nga group basobola okusubmitinga ng'ate e group yerina capacity okubanga mwenna egenda kubanga ebakola ki ebakwasaganya kati ate nabo si balungi bakusasula okutuuka nga visa emaze kukola ki kufuluma kuba yakikulaga ng'ekirina garanti teryalina garanti wali kansala yasooka n'atunamu n'agamba ensonga z'abano ziri tanje bwe zikwatagana kakati omuntu okugamba nti n'ogenda kukolera Bulaaya njagala nkubuuze wagendayo okukola ng'ogenda kukolayo nga professional ki gye batalina Bulaaya human resource yasooka bwe nasooka ku interview yenga ye bali bamutwala nga human resource webale nnyo kakati kankubuulire Bungereza tekola production Bungereza it is an administrative country. Nsi ekola ku paperwork. Era bw'okolagananga n'omuntu w'e London ogenda kumwekanga nga awandiika formally. Tubadde twagala kino, tubadde twagala send me an agreement, do this and that. Bali affected by kiki ekibeera mu Bungereza. Nze nakolanga mu company ey'Amakenze naye nga tebalinawo kikulu nnyo just paperwork. Paperwork. Kati bo ekigambo kya paperwork bakimanyi lwaki bakuimportinga okuva e Uganda expertise kijogenda okubatwalira gye batalina kyekibuuzo abasajja be baatikanga babajjanga Buyindi baja abaleetanga ba medicine so si kutereeza mpapula ekyo ekyokutereeza empapula kibalimu nga bo kakati oli okulimba nti oli wano Uganda agenda kufunira omulimu mu nsi z'ebweru Ndoza kamba kutulire ddala akati mukutu tekiriyo ova wano first of all emisoso omumubuuza visa category yali asaba ki we bakusaba eri okutwala ogenda kuyingirayo okuwa as a professional bakuwa ekintu ng'eri kya bbula balionke bakutwale HR otuuke eno n'oluzungu lwo oluzitowa accent ze zitowa oyingire nga gwe munene nnyo gwe bayimportinze okuva e Uganda mulimu ebintu lwakuba abantu bambi baba tebafunye information ekola ki emaliza be batwala omuyindi ne bwaba ne accent enfu medicine is medicine yaba agenda kikola nebino ebya HR oyo yabasiigira ddala akati ye company kye yali ebatwala ebintu byonna kwebiri ne ku Google kwebiri G3 recruitment agency Kansiime Christine obukadde 18,200 Kizito Sentongo obukadde 16 Kamweru Penina obukadde 8 n'ekitundu Asia Agore Shira milioni 10,85 Itamu Sharifa milioni 10,85 Atuhayirwe
Novensi milioni 14,2 Segawa Rogers milioni 13,7 Nakazi Anita milioni 17,2 Muhammad Jamal milioni 9,7 Sekitoleko Joseph milioni 17,2 Kasozi Jane ngenda kusoma 21 bokka Kasozi Jane milioni 16 Namboze Lydia milioni 17,2 Kyomugisha Gloria milioni 9 Serugo Degracias milioni 7,45 eziti Kajura Patrick 14,2 Namugiru milioni Namugirwa Josephine milioni eziti ana Nakijoba Esther milioni ana either nyakwana bakiwandiise mu bubi. Namugirwa Josephine milioni 9,7 Katende Patrick milioni 12 waliwo ono Bagumayo Moses milioni 15,2 Asimwe Alice milioni 10,5 Mugumesh milioni 6 kakati milioni 2,6 abo bali 21 bokka. Okay, kakati nsaba tusooke tutegeeragane ku kino. Ensonga eyo baali bababuulidde kampani eri egenda okubawa emirimu byonna bwe babyogeranga ne bagugolinga abaalinga ababuuka ng'era timing ekyuka nga batuuka ku levo ne babagamba nti kakati kino kigenda kuba bwe kiti naye muleeteyo kamu 2 tuwa abasajja beeri tebandizitutte naye nabo bantu ne babagamba okgenda ku embase bino bye bagendayo for questioning and biki nti amwe temujja tugenda kuteekayo ssente mu bazungu bo bakiyiseewo mangu awo ne bakusaba 2 okitegeera ne babagamba kakati DHL okuleeta work permits zirinya ennyonyi DHL egenda zituusa wano naye twataddemukko nga 8 okukakkana nga bano bolaba abali mu milioni 9 abo yabadde process kubanga waliwo bannaabwe abagenze ku embasi ne baba katono babasibe naye mu kifo ky'okukola bwe batyo bo ne babagirako ddala obutaddamu genda mawanga ago abageze ku embasi ku inquiring waliwo ne yatuukawo omu ku bakyala bano betubalaga najjawo nti akanzije gwe beerawo mu lujja yagenda n'ekipapula ne bamugamba nti ebipapula byaffe wano ebikola ABCD tebifaanana bwe bityo ekyo si kyawano nga naye musirikale akuuma ku geeti yamugamba nti ebyaffe si byebyo kakati bali babaninze okubutaddamu tebagenda baconsideringa for another 5 years omutawaana ogutabadde gwabwe naye kirungi poliisi yatandise okukwatako era waliwo kati omu gwe basindisa eruzira paka ndowooza ali ku rimandi paka 28. Kansuubire nti abantu abo basobola okufuna obuntu bulamu. Omanyi nze sitera nnyo kudiscassinga abantu personally oba bintu ng'ebyo saagala nnyo kubiyingiramu naye kansuubire nti bajja kwekuba mu mmeeme ng'abantu bw'ababa nga kye baakoze ng'enniya yaabwe yabadde yakukumpanya. Ekyo ekintu tekirina nkubulire mukulu Robert mu nsi eno oyinza okugyeyagaliramu naye buli lw'obanga weeyagala making sure nti okweyagala ako tekuli mu maziga g'abantu balala. Mukama Katonda engeri gy'akolamu ebintu oyinza obutakifuna naye abaana bo olw'ensonga nti obaagala Mukama Katonda n'asasulira mu bo ate ayinza n'okuwangaaza n'obalabako nga kyewayisaamu abalala n'obeerawo ng'olaba ku bulumi obwo bwe bufaanana nti Mukama Katonda God works in mysterious ways. Bw'aba anazza tomanya ki bwe kibeera. Kati mulimu abantu ng'oli ne bw'omubba akugamba bugambi tofaayo ezange tebazibba. Mukama Katonda ajja kukwata muzize era ezange azikoze ki azikomyewo kati olw'ensonga nti tetumanyi nkola ye kyetuva tusigala nga tukola ebintu ebya bulijjo. Nze nnyinza okulyaza amaanyi omuntu obukadde 2 nenzija wano emmotoka yange ya $3 million
mba nkyawe tewali mukkuba omwana n'agenda agikola ki agibalula omwana ogenda okumukanga oba afudde oba akoze nga tulina na sente gy'ogenda kuzijja ng'olina okujjanjaba emmotoka eyo n'obukadde 20 gwe wali azaamanyiza emiliyoni 2 bw'agenda wali bw'abaako akataka kabadde atunda bw'abadde akalamula miliyoni 15 akatunda 2 kati connection ne Mukama Katonda engeri gy'agenda ng'akasuka ebintu tomanya ate naye bw'afuna 2 aga Mukama Katonda yansaasidde naye tamanya nti Mukama Katonda yabadde ataamusasula akomezzaawo sente ze kati n'ezooli owa2 eyafunye accident zigenda naye nga tamanyi nti Mukama Katonda akimye 2 ze yakola ki mulimu abantu abatakkiriza mu divine power abatakkiriza mu maanyi ge batategeera nozikwata gwe nozia era osigala ogamba gundi namulyaza amanya tekibeerayo kakati abo gye bagenda first of all ethics bonga bo bafudde ddanga abantu kyebeeteeseeko kati ekigenda okubasumbwa gwe mukulu Robert okimanyi nti mulimu omuntu gw'otasobola na mu nsi kukolagana naye mu business kumugamba nti kwata miliyoni zino 2 ogenda ozimpeere gundi ng'omumanyi alina ekyagenda okukola akola waawo wakati agenda kutuuka oba ogundi amusabeko kale nze nzireese empaako omutwalo omuntu n'atuuka ekiseera nga olina mukama wo ogenda okulaba alina gundi gwatuma genda ogire bwoti okalabikanga kafalafala naye buli kaseera gwe bakwasa ssente nga takwesigisa ssente naye n'olaba olinga mugezi nnyo nga naye tebamwesigisa ssente ekifaananyi kye tutunda mu bantu kitukolera ssente okusinga abo bwe balowooza nze nabalaba kano kankwogere nkayiseewo waliwo omwami eyankubako ssente yatandika nakuŋŋa nti antwala South Africa naye balayika bakkuba nabonaabonera emyaka 2 kitundu tolina kyonnyumiza ku byakugenda bweru era eno programu njogerako passionately naye sente ezo naye namwesibako naye bw'aba ku programu eno musajja akyaliwo ne mu kibuga musango olwaliro akyali mulamu natuuka ekiseera nga ŋŋenda yali alina akaduuka ka masannyalaze nga naye buli lwenfuna eza transport ŋŋenda nenteekawo akatebe nentuulaawo kasita nfuna ekyokulya nentwa neŋŋenda enakasero nenneebakamuuko nenkomawo yatandika mpolampola okunsasula nampa akasimu waliwo akasimu keyampaaka akaali kafulipinga zino tuzibale n'agenda ng'azimpa mpolampola naye ensimu etambulidde ŋŋenda mu kibuga omwo olumu oba ŋŋenze kugula bigundi by'amataala biki ebyamasannyalaze ninawe musanga mu kkoona waatuula naye bwe muyitako ne muwaayo 2 byonna bye yakola akyali mulamu Mukama Katonda akola ki basooka mu kibuga bakibaddemu obudde bwonna n'abazaaliddwa wano mu G9 bayingiddeyo sente bazikoze yeebuuze lwaki sente tazikola nzijukira amaziga ga nnyabo ng'akaaba kino kiganyi naye nga kuba waliwo gwe yakubyaga n'amugamba basajja mmwe naye abantu tebatya ekikolimo kya muntu akiwulira buwulize nti gundi akyogedde naye omuntu buli lwakuwanikira bw'atya emikono kiyinza obutaba mwaka gumu kiyinza obutaba 2 ate oyinza n'okufa nga tokitegedde nti kyekikuzunza ng'omuntu omulamu oddayo otya nga wakaabizza abalala naye nga mu kubakaabya gwe ate mwofunidde ekikyo ekyoguliddemu abaana switi yawu abakuhaginga lwaki abantu tebaba na mmeeme zitya nti nze namaze kukoliga muntu ne mmuleka ng'akaaba nzize nsanyusa abange gwe tekikwewunyisa nti omutemu asooka kutta taata wa mwana n'aleka abalala nga bafuuse bannamwandu olw'okuba yatutte waleti n'agenda agulira ababe emmere wiiki babeere bulungi tuli mu unveiled experience gwe tekikwewuunyisa naye nga tutambula nabo nga bantu ngaffe nga bantu ngaffe Mukama Katonda yatukweka mitima kituufu yatukweka mitima kati nabo ayinza n'okutuuka n'alaba n'okulaba nga atedde ekyakulya wano mu bintu by'e Kampala ng'onaawola omuntu ssente ng'oyagala oli aleme kusasula nyiiga simanyi obaako wali okagenderedde biteekemu obusungu anti kakati Robert bw'ompola ssente nakuganja zikusasula ekivaamu nga ntandika obutakwata ssimu awo bweginyigako oko bize naawe ova muki bw'ova mu mbeera okuba naye agikiki lwaki tompa sente ze owaayi lwaki ompoganya nakukubira luli ebyo by'okumpoganya ng'omwana omuto sijja bisobola ng'ajjako omuwadde ensonga buli lwanyumizaako gundi mugambe Robert ansasule sente zange owaayi Robert lwaki tosasula haji sente gw'omanyi ebigambo byeyanvuma
sente nabadde ngenda zimwano nabadde nkyamaliza nekyago nomanya omuntu okukubira nakuvuma ng'omwana afunye kituufu era omuntu gw'obanjiza bw'oba togenda kumusiba totegana kuvuma ng'okyazaagala era vuma ng'omanyi nti toyagala zikola ki abantu bawana ensonyi zabaggwamu ate naabo nabo weewuunya ogenda kumusanga ku poliisi ng'oyo ng'alina abeewaabwe bajjidde ddala bazze kumweyimirira nga ye waabwe ate nga tebalaba na nsobi zijja yakola ki mulimu abantu nga ono yamusiba n'okuziimuula nga bakola ki bakuziimuula naye simanyi oba butayagala kukola oba butategeera kikiddako oba kukiraba nti kyangu nnyo okulyazaamanya abantu abalala ekyatuuka mu bantu nga ffe abantu sikimanyi. Tuli ku anniversary experience Haji Bakaluba gwe tuli naye nabagambye akola ebintu bingi azimba naye tujja kutuukayo naye nga tetunatuukayo miliyoni ndabye 10 20 zirimu 2 Munnayuganda asobola okukwata ssente ezo n'akolamu ekintu ekimubeezaawo katugambe kale n'agaggawala andi ekyatuuka wano abantu balowooza nti nno ssente bwe bugagga ate ki ssente bagiyita secondary factor mu kukola ssente kiba kyetaago ekiyamba ku olwedde ekyetaago ekisooka primary factor bubeera bwongo ddala nga yoyogere ne mukamaawo omubuuze watandika otya akubuliza yatandika nazo yali mutembeeyi webale nnyo yali mutembeeyi kati bw'atandika okubuulira engeri gye yazza azigatta yatundanga buveera muwino ogenda okukimaliriza gye kyaggwera obwongo bwe bwali bwagala ate bwali bukikiza kati agenda kujja wano nendeeta wano nenkola bwe tutandika obinyumiza abantu nga bavulunga awa motivational speaker kati okuggwamu essuubi mu bintu bye tukola kyekituleetera okuba nga tetweyongerayo buli ddakiika. Emiliyoni 10 waliwo omukwano gwange bamuyita Wire yali akola yali waziteiro egundi awo enakasero wetwafulengania nagendayo nga mugulako obuteiro ogwa miliyoni 1.2 obutonotono obwo nga nina obuyumba bwange bwenzimba nali nzimba kisaasawo zijukira Wire oyo yampola ebintu byalika byalinga bya miliyoni 800 butayiro nalina bulumu bwe nali njiraawo bwentekamu butayiro naye Wire ng'alina akabalaza kwatuula omusajja yabeerawo n'akola naye nga aba ne ka display n'omugulako naye nga byomugulako si bibye kituufu n'avaawo ne mujjabo ne muleeta emmotoka n'ayingira mu dduuka ewatuufu 2 ng'akuteesemu 13,000 oba 5 pa square meter n'agenda ng'akola naye be yayiribangako ebintu bakyali ennakasero natunuulira ekikula ky'omuntu kya Wire karakita nga ye ngisomesaako nnyo abantu obuntu bulamu obwesigwa okwagaliza okusekereza personality ye nentegeera nti abantu abo bola baba bayiseemu it's not a chance babaako omulimu omukisa gubaawo naye babaako ke bakolako gwe kowulira nga kajja kumenya Wire akenjawulo bw'oba oyita ku Gayaza road awo ndowooza bw'ova enekyanja bw'ogwira awo bayitawo ku mbuzi banga adda mu kibuga bwoti alina ekizimbe kinene awo kiba kiyita Wilson ku mabbali kati yateekako n'akeedi naye ewaddako emabega yennannyini kati ye boosi yennannyini superset adhesive naye we namumitingira ng'ali kuki naye obusente obutono yabuteekangamu okwagala okumanya buli lwe yatuukanga ano n'agamba abasajja bano adhesive bamukola batya lwe yafunako omukisa okugenda e China yasuukira mu kampani mugatta mutya omusenyu ne bagukuba batya ne bakola batya n'afunayo busampu omuchina omu bwe mwegayira najja eka n'anjigiririzaako ku baana ewiiki emu n'engisasula mulimu ebintu bye bateekinga nga bo nga gwe wa bulijjo owulira bijja kumenya omanyi ekitegeeza omuntu okubeera ne production ya kampani nebeerawo nepiikinga negenda nekola kati omuntu alina miliyoni 18 nzibu okukozesa
ngera tulina idea kati waliwo alina obwongo n'agamba nenfuna obukadde 18 bampulira ate oba olaba nzanyisa busatu nsitukirawo kakati yoyo ogenda kuzeekanga yagendako ewasenga n'atundako kapoloti wako mu kyalo lwa nsonga nti nno takolangako kunoonyereza wansobodde era abanga benadde njogera nabo tutunze ebintu byaffe biweddewo kati tabeerangako mbeera ekola bw'obeerawo ng'olina ekikyo ky'okola ng'omuntu otandika kyembagamba bino betusomesa abantu tetusomesa abantu nti nno ogenda kubeera mugagga tusomesa abantu kubeera beetegefu nti beera mwetegefu omukisa gukusange ng'okoze eki nga weetegese kubanga bw'oba teweetegese n'omukisa gugenda kutuukako oleme gulaba kuba ebiseera ebisinga omukisa gujjira mu bizibu ebiseera ebisinga omukyala gwogenda okusanga ng'akoze ssente nga zimuyingidde bw'atandika okunyumiza sitoole y'okutandika okukola ajja kukubuulya we baamugobera naye omwami bwe yali amugoba yalaba ng'ensi yeekoze eki ewedde we baamala okumugoba ate amaanyi amalala ne gamukola ki ndaba nnyo abantu abasitukira mukama wange ng'anaatera okutegeka enkuŋŋaana ez'amaanyi ne batamanya nti baba batuyambako ziranga kakati onaye bakyamuvuma obadde ki era bw'abeerawo kakati ate omuntu ali ku level bw'obeerawo nga tebakuvuma olina okweraliikirira bw'osituka n'ogenda ku level eya waggulu n'obulako akuwalana n'obulako akuvuma n'obulako akukonjera n'obulako akuloza weekaabireko manya olwo otandise okusereba kuba buli lw'otuuka buli omu akolifayinga mu kye bayita PhD pull him down pull her down baagala kuzza wansi kati gwe kyolina okukola bw'otuuka ku leve eyo kuteekawo buli mbeera nti am learning from adversity njigira mu buyinike kasito buli ekiremezayo omuntu amaze okusituka buli kizibu kubanga akifuniramu buli kizibu akifuniramu no publicity is bad publicity anymore bw'onvuma kino nga bagamba ani oyo nze wano waliwo babadde banvumako nali ngeze namakeo bali bagamba simanyi avumye baseeka bakoze eki naga nze mmanyisa abavumye but I'm not going to come and correct it let me trend buli yagamba nga agibakalubalo buli wagiranga bwate gyogukolinga ng'ogira mu kampani yange era wavayo wakiri emitwalo 2 gyamanya nti ndi muzimbi kati mulimu ebituuka nga tebikyakulya kati ate mu bunafu bwakyali wansi awulira nti baba bamukubye omanyi lwaki kibakuba nnyo emmeeme bakyayagala approval mulimu abantu abasucceedinga ng'atuuka ku level nga takyayagala bantu kumuwaana takyayagala validation yo kuba aba yeetegeera amanyi kyagoba kati gwe bw'onvuma yoyo bw'omuvuma akutuna butunulizi bw'ati ekimubadhalinga si ky'omuvumye ekimubadhalinga akawunti ye ekola etya bw'ebanga ekyayingiza gwewoggana okitegeera gwe kola ki woggana that is the price for success nze nakeera ku makyanga tebanvuma manya kaweddemu si kyalina kyendi gwe ddayo ewammwe olabe kojja wammwe ajja ku mikolo ng'ekitogi kimukutuse buli omu amwagala kituufu kojja gundi ate buli omu amumanyi era yasaagirira n'abantu mugamba mutya nogwe togendanga omutwalo gwange tonnaba gumba ali awo asaagirira talina nnyo mulamwa naye bw'ojja otuuka ng'oyogera bitono oli asati banne ekiro mukikole bwekyo otuusa owunya obuwoowo gwavuze mu moto olujja bw'ati n'anaakubuuza atambula butambuzi tunaalaba emmotoka yizi nga bazisembeza nnyo wano lwaki olina wabikola kubeera comfortable akadde tweyanziza nnyo tweyanze mukulu Kawere Ibrahim tumiddeko nnyo gwozaala gwewatuba omwana ow'ensonga ye yaleeta Yasini ono ye yaleeta Yasini mukulu Kawere Ibrahim salamu alaikum wa rahmatullah Yasini yalidde swaga ku Idi bannaye amiina lwakuba yabiteekayo naye senga nali nsobola obiteekayo nandibalaze essoga mutoni wa Kawere lyalidde kakati Haji tugenda kumaliriza akadde katuliridde empingi gwomu ku bannayuganda bayamba bannayuganda obazimbira kampuni ekyagenda mu maaso naye sigikubira kalango Bakaluba property sigikubira kalango yekola yokka
Bannayuganda nabo bayambo babebweru bokka. Abannayuganda sibakolera. Yaji. Olinde confidence gyenkozesa ako wano nkakuwa musomo mulamba. Olina amalala. Wakalaba obulango bumeka obwalambogini. Wakalaba bumeka obwalambogini. Kakati nkwegayiridde ofunangayo obudde nojja wano ngoze papasire kunga nti Haji somesa abantu kye bayita marketing. Marketing, value of marketing. Njagala olabe ondabye enkoze ngenza ku Serena nina ebintu bye mbadde nkola ndagaye wasangako billboard ya Haji Bakaluba property services. Naba tumute binanyine field Germany agange. Yasini kikoyo mutabani wa mwami Kawere gutulina ye ne Isaac kya Senkai kyagambiddwa bwe twatambudde. Haji Bakaluba we bali tufisiza ku budde. Kakomye wako. In fact njagala okabatekereko bagende Haji nkamubuuziza nanzira mu ngeri ya malala yesize eki. Okome wonchi kugambe. Ffe kye tusomesa abantu tunoonyanga ssente. Teekawo embeera sente zikunoonya. Awe tujja okutandika tunaba tuzemu okusinkana Haji Bakaluba. For now mutukirize tusiibule mubeere bulungi mweraba.